Yes, for ADTV jimbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga tonyigene kadi video jimpeleka like ate osikalenga ofollowinga for ADTV jimbane updates zina value mbatumedeka abali Saudi Arabia Bahrain namusinza mu ggwanga lya Oman olutalo wakati wa SB4 media kosane musajja mukwa amanyikidwa nga Jajja Miti atero kubanga alanga ku social media nda atanya okulanga ndi ba YouTubers abamu ngenda komye kutusako masa olutalo lwaberukyalanda mpola byatuze ne mu kooti era nga Jajja Miti yasubiza kubanga ajja kusiranya SB4 media ajja kumuloga era no yasubiza nagamba nti yakumye ekyoto nga kyakola ki kyakusiranya SB4 media mbina maso mbatumedeka bali mu ggwanga lya America abali UK abali mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh abali Qatar mu kibuga kye bayita Doha mbagamba nti muli bamanyi ne bagita ADTV jimbane updates ezina vali mbana mawulire agabaga traininga okwetola eggwanga Uganda mwebale nnyo mwebalidala SB4 media munange otalo wakati we ne Jajja Miti dwengedde okubanga lwaki lulanda mpola SB4 media akosane mikwano gye abalabali bameka bali babiri ya Jajja Miti yabalopye mu kooti jukira amawulire gatambulanga ku social media abantu bangi abavayo nga bemulugunya ku nkola ya Jajja Miti anti alina munayagana gwe yafera obukadde bwali 10 era nga SB4 media munayagana yakola ki yagendayo nga amulaja nyajukira bano abasawa abaganda bamanyi okujjako abantu sente mpola so okusoka nakutuma obukadde nga 10 n'obutwalayo nakutuma obulala n'obutwalayo mpaka wakutuma obukadde ne mutuka ne bukadde 10 Jajja Miti alina gwe yafera obukadde 10 oli yatunde ettaka lye nga musubiza okumuwa obugagga obukadde 10 nakola ki nabutwala ati SB4 media amane munaganda avayo nga kugamba nga amulaja nyanga mugamu naye muyambeko amuyambekira munaye byavamu Jajja Miti nga akwatiddwa yani twaliwa ni mu kooti kati yakola ki yayimbulwa yavaayo ngagamba ati SB4 akosana mikwano gye bibali bamongera kontine yafera mu Uganda obukadde 10 nga omanya abasawa baganda nawe nga mubamanya abasawa baganda ngagamba ati SB4 mikwano gye bibamogerako si bituufu kubanga SB4 na mikwano gye abala babiri Jajja Miti bakola ki balumiza okuba nti bakoze ki bonoonye erinnya lye mu reputation ye bakoze ki bagyonoonye bamonoonye image ye bagisize etoomi takyafuna bakasitoma nga byafuna edda agamba nti SB4 mikwano gye bebakazalulwa Jajja Miti yo mu kifaananyi ba YouTubers bamulanga YouTube channel zisinga ebyabamulanga ennyo musawo muganda Jajja Miti musawo muganda era nagamba nti agaba obugagga awonye endwadde eza buli ngeri Jajja Miti yoyo aina olutalo nali ne SB4 media olutalo lugenda lulanda mpola munange byalinga ebyokusaaga n'ebyongedde okubanga kola ki akugamba bitabuka Jajja Miti yagambye yabakumidde ekyoto SB4 media kosani mikwano gye eno yasubiza n'agamba nti agenda kubasiranya nga kye baamukola kubagamba ati kyafuna bakasitoma okuva li bakola ki okuva li batandika kubanga basaasanya ebintu mu mawulire nga bagamba nti Munnayuganda yakola ki yabbibwa obukadde 10 nti era Jajja Miti yakola ki yabumubbako ate nga tebalina bujulizi tebalina proof emala tebalina evidence emala yabaga amete proof eraga nti omuntu namubbako obukadde 10 ayagamba nti namukola ki namufera obukadde 10 yatunde takali nakola ki nabumpa yenga Jajja Miti agamba mulete obukakafu kubanga SB4 media Munnayuganda yamutukira butukirizi ng'akola ki ng'ayogera ku nsonga eyo era SB4 media yagaana okukola interview ku Munnayuganda oyo yagana mukolako interview nga alaba bijja kucyankalana just ne bakola ki ne bakwatagana wamu n'emikwano gye ababiri ne bakola ki ne bafuna akugamba abapoliisi ne bakola ki bagamba nga bayambako Munnayuganda okuba yabayambako nga ayagala bamikola ki okuddizibwa akasente ke Jajja Miti ke yakola ki ke yamuferako SB4 net yakola buzibu bonna musajja nakola ki nayiwaawo omubiri information etambula ku social media abwetyo bweraga nakola ki ne bamuyirawo omubiri Munnayuganda eyo ne bamuyambako ne bamukwasaganya bulungi nnyo naye sawa zino ebintu byongera kubanga bikola ki byongera kubanga bitabuka butabusi era nga Jajja Miti ekyavaamu kumukwata n'atwalibwa ne mu kooti kyajja aveyo mu kkomera naye awera
agamba mwankola ebintu ebyo mwanyonoona mwansiraanya jjajja miti agamba bamusiraanya kati awo simanyi SB4 media nabo bagende w'omuganga ne bamusiraanya sesimanyi kyesimanyi kubanga jjajja miti agamba ati ndo bakola ki bamusiraanya nga bayita mu muntu oyo eyerimbika ng'agamba nti jjajja miti yakola ki yamufera obukadde 10 ziba ssente nnyingi nnyo obukadde 10 nno ate abasawo baganda babikolera ddala ebyo asooka okukola ki okufera obukadde 10 n'akutwalako n'ennyumba yo n'ebintu byonna mu nnyumba n'abikutwalako anti nayo kati obeera addicted nnyo eri abannayuganda abali addicted nnyo ku bintu bino ebyobusawo Buganda ebimanyanga ebyabasawo Abaganda ogende osimanyanga ayagala bugagga ate ayagala mikisa simanyanga kwegamba abanoonya simanyanga nga ng'oli agala omukazi nga yamugaana bagendeyo bonna ne baggwera eyo n'alyoka akutuma buli kalamu ng'osibya nti agenda kukola ki agenda kubikola kumbe naye aba yeenoonyeza ssente ejjajja miti agamba nti SB4 n'emikwano gye bibogera nti noyita musawo Muganda bana abafere bakoonizi yagamba ye sikooni agamba ye sisikaama sikooni nti agala twala ssente mu mankwetu nedda agamba nti ye byakola bituufu bw'ati bwakola ki bw'ati bwagamba omwoto yagukumye edda agamba SB4 n'emikwano gyo munguddeko mwana erinnya lyange ngenda kubafugaza agambye agenda kubafugaza SB4 bo tebatidde n'emikwano gye tebatidde wadde n'akamu tebatidde tebagala kumanya jjajja miti bamugamba jjajja miti gwamanyi ndabeka abana ku social media batimu SB4 media nga bagamba jjajja miti tewetagana kutibwa mu kkomera tetagana kutibwa mu kkomera abasinga badde bakuba obulango bwe ba YouTubers abasinga nga babukuba obulango bwa jjajja miti abasinga bagamba badde bakuba obulango bwe kirungi bamuguddemu nti mufere tebajja kuddamu kuba bulango bwe ku social media abasingadde bakola ki asingadde babukuba obulango omanyi abadde alangira nnyo ku ba YouTubers ab'enjawulo nga bawa ssente ne bakola ki ne bayisawo akalango ke mu zi videos zaabwe kati ssaawa zino bagamba nti mufere afere bano bakoonizi nabo baba bafere ne bascammers baba bafere ebiseera singa bascammers batambulira nnyo ku social media basikamanzi batambulira nnyo ku social media ku mitimbagano ku ma TV bwe bityo nga basinga nnyo ku social media ku basinga basikamanzi kati bano bakonizi bano bali mu type eno ya musajja mukulu amanyikiddwa ngani ano jjajja miti kubagamba ati mufere afere n'agamba banenze siri afere nga SB4 n'emikono gye bagamba siri afere era mbakumidde omwoto mbakumidde ogwoto mbakumidde ekyoto nange njagala bakolako katabe waje binaggwera ensonga za SB4 media kosa ne jjajja miti mwena mbebaza mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga comment section bweri awo bakabuntira mu comment section tosikalenga on followinga mbatomedeko abali Bahrain asinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faad TV UG subscribe atonyigene kale ensonga za jjajja miti enye tetegereka oba jjajja miti yandoza jjajja miti gino emiti gino egya bulijjo trees lyerinnya lye lyakozesa ye nga ye omusawo Muganda era ono yabudde n'agamba nti agenda kubafufugaza atafa okulaba ng'akomyawo bakasitoma be bonna ng'akozesa empewo ze ez'amaanyi bakasitoma be bonna ba SB4 n'emikwano gye bebaaviirako okuba nga bakola ki badduka bagende kubanga agamba nti olunaku yafunanga bakasitomasi bangi bakasitomasi bafuna bangi manyi bannayuganda baagala nnyo ebintu bwe bityo simanyanga kugaggawala mangu simanyanga akufuna mukisa badiningira nnyo bintu ebyo naye basawo Abaganda bangi abafere babbi bannayuganda waliyo gwe babbako n'ennyumba ye nno yasingayo ate ettaka yawaayo ttaka ng'ekiweebwayo ekyabajjajja ne balitwala kati ssaawa zino ali mu Maziga kati ate nono omulala gwe babbyeko obukadde 10 n'ate naye ali mu Maziga kwegamba balina engeri gye bafugazamu abantu ne batwalako ebintu byabwe n'ennyumba ne zikalira ne bamugamba soko eteeyo kano bw'olita kino kiba kiwedde
bw'oleeta emitwalo 2 kiba kiwedde bajjajja baba basanyuse ate bayiga nnyo bajjajja agamba bw'oleeta 5 bajjajja bagenda kusanyuka bajja kuwa milioni 50 kikobeddyo ng'omaze omuteekamu obukadde nga 10 nga kusaba 5 mbawa bajjajja balyoke bakole ki balyoke basanyuke akakkano otunze n'ebyomu nnyumba bagita Faali TV gisubscribe ate onyigene kade munange ebitambatambula kadde kano ku social media Jjajja Miti ne SB4 media bakyetwala sikala ng'ogifollowinga mba ne updates ezibatambulatambula mbeera bulungi mweraba